aboza kubamu ku bannamawulire b'embuga abakulembeze amawulire agatali matuufu gasaasaana mangu naye gasuula munnamawulire agassaayo gye biggweera. Kuba kambabuulire kino mu bannamawulire kye mulina okumanya, ekirimbo kiwanirirwa kirimbo, ekirimbo ekyokubiri nakyo kiwanirirwa kirimbo, naye tosobola kufuna kirimbo kyakuna. Ensi eba emaze okumanya nti ebirimbo bino ebisatu wali oyina ebyo byonoonya. Awo nno mwegendereza ensonga eyo bwe mba mwagala okuwangaalira mu mulimo guno n'ogufunamu, kubanga bw'osasamaza ojja kugwa n'emirimu gikubule. Kambabuulire muwulire kino mwe bannamawulire, amagezi gano gembawa gasinga obukadde bwa ssente 200 abukadde. Alikijjukira alikinzijukiza, kubanze abantu mbagamba ebintu ate nembyerabira. Nenze nsanze abantu besimanyi besirabangako ne baŋŋamba nti omanyi wayogera kino ng'oli wano, naye kankubuulire nyina bino nyina biri naye mmwe embeera nammwe buli lunaku gw'okozeewo kyokwerwanako mu bwavu. Kiki ky'olina kyonna kyonna ky'ogamba nti oba wasimba n'obutungulu mu mukebe waakiri onoggula obutungulu? Tulimu abanaalya ensi beebo abagenda okunyweza ensonga z'amawulire, okugasaka, okugasunsula, okugasaasaanya, ate nga tweyambisa tekinologiya ow'omulembe guno gwe tulimu. Kyemuva mulaba nga ndi musanyufu nnyo okulaba nti nga mu CBS ate muyina emikutu egy'omutimbagano, so nga empeereza ya CBS yandibadde nti nteko ka rediyo kange 88 oba 89 naye omutimbagano, kubanga sijja kulinda kuddaka gye nalese ka rediyo. Kyekimu ne terefayina nabo bayina emitimbagano mwe bayisa, ndowooza nammwe abala bwe mutyo bwe muli. Ekyo kikulu. Kale munnamawulire bulijjo abadde mukulu ekyenkanidde awo. N'olwekyo mmanyi obukulu bwammwe, sibaagala bwagazi naye mmanyi n'obukulu bwammwe. It's commendable that 2023 has witnessed few incidents of violation of journalists' rights, as it was in the previous year and the year before. I therefore urge government to continue respecting the rights of journalists in the coming year. I appreciate journalists, especially those who report about events in the Kingdom of Buganda, and many of you are here. I appreciate you and I thank you very much. We plan everything we do. We plan everything we carry out in the kingdom. And for our plans to be effective, we need to use journalists to communicate our plans and programs so that the general public may take advantage of them. In the current times, those who are going to master the world must embrace ICT. For social and economic transformation to take place, information must be disseminated using the prevailing technologies. That's what makes journalists and all those related to communications so central to the aspirations of all leaders who are committed to bring about positive change to their communities. Omanyi mwesoose katumba alaba ngenda kutuula twogerereyo oluzungu kati nkumaze ndowooza n'owa sipaaka ne bannaabwe mbamaze. Mbakulisa omwaka 2023 waliwo tuli mu mulembe Mutebi, ate mu mulembe Omutebi obukulu bw'amawulire tebwetaaga kwogererwa ng'atwala baliyita limbejjabbi. Obwakabaka okudda ku ntikko, enteekateeka za Kabaka
neza gavumenti ye zirina okutegeerekeka obulungi anti omuganda agamba nti atunda ayolesa. Ffe emirimu gye tukola tusooka kugiteekateeka. Buli myaka 5 tubaga enteekateeka namutaayika ng'ekyokulabirako. Era okutandika omwaka guno mwezi ogw'omusanvu tuli mu nteekateeka namutaayika 2023 2028. Tuba n'embalirira ya buli mwaka. Tuba ne kaweefube ow'enjawulo ku nsonga ezitali zimu, tugambe okugaba omusaayi. Nsuubira ne bannamawulire nammwe mwawa omusaayi. Enteekateeka ya kaweefube omwanyi terimba muwulira. Okulunda, okufissa n'okutereka, Suubiryo za Mbogo Sako, Pewosa n'ebirala, Oluwalo, Amakula n'ebirala bingi. Ebyo byonna twagala Obuganda bubimanye ate bubisse mu nkola. Eyo y'ensonga efuula mu ab'enkizo, kubanga abantu banaamanya batya ebintu ebikwata ku kugaba omusaayi oba tugambe emigaso. Okiraba ng'ekyokusaaga ekyokugaba omusaayi, naye kuba mwakafaananyi nga mwannyoko maama wo agenda okuzaala nga tewali musaayi. Kuba mwakafaananyi gwe oli munnamawulire mutambula nnyo, booda zigwa nga booda ekkubye nga weetaaga omusaayi naye nga teguliiwo. Kale gwe tuba n'enteekateeka ng'eyo, gwe ow'amawulire tusuubira nti ojja kugiggyayo abantu bagitegeere, kubanga kikulu nnyo obwenkanidde awo. Entambula y'amawulire y'emu ku nsonga ereeta enkulaakulana mu mawanga gonna. Abantu bangi balowooza nti Bulaaya be baatusooka okukulaakulana kuba Bazungu. Si bwe kiri, waaliwo ensonga. Emu ku nsonga ezo yali ku ntambuza y'amawulire mu mawanga ago. Ekisooka baayiga okusoma n'okuwandiika, ffe nga tetunnaba. Ate ekyokubiri ne baafuna entambula ey'embalaasi. Embalaasi gye baasooka okuba nayo. Embalaasi kisolo ky'amaanyi, kitambula emisinde mingi. Bwakakeera embalaasi gy'otambuddeko genda e Masaka, kumpi etuuse e Buwama. Gwe ow'ebigere tonana kutuuka Mpigi. Bwe batyo bwe baabanga balina ebiyiiziddwa nga bitambuzibwa mangu okwetolola Bulaaya. Mu Afirika twali tetulina mbalaasi. Ekimu ku kyatulemesa embalaasi ekikula, kati otunulanga wano olaba obusozi, obuwonvu, entobazi. Ensi nnyingi eza Bulaaya nnyingi nnyo zirina muswete. Kale ffe tetwalina mbalaasi. Ate n'okuwandiika nakwo tetwakumanya. Kale ng'ekintu ekirungi ekibadde wano gwe teebereza, mu mawanga agakola Uganda eya leero, ndowooza abaamanya okukomagana olubugo baali Baganda na Banyolo. So nga olubugo lwatuyamba ne twebikka ne tulaga bwe tuli abagunjufu, abalala nga batuli siwala, gwe bagambye nti eyo mambuka wala beesiba maliba, ng'oliyo n'abatambula obute. So nga baba kumanya eggulire erifa ku buyiiya obw'okukomagana, abo bandibadde bambala embugo, naye ng'amawulire tegatambula mangu. Era na kino mwe bannamawulire mulina okukimanya, wano mu mutima gwa Afrika, Buganda yakula okusinga balirwanwa, kubanga Buganda yayina enkola etambuza amawulire okuva mu lubiri ewa Kabaka, okuva mu mbuga ya Katikkiro okutuuka ku kyalo ekisembayo olw'entereza eno ey'obukulembeze. Entereza ey'obukulembeze teyali yakufuga bufuzi bantu kyokka, mwalimu n'okutambuza amawulire. Ab'essaza nga bakiika, ate ab'eggombolola ne bakiika ku ssaza, ate ab'emiruka ne bakiika ku mbuga, ate abatongole ne bakiika ku muluka. Amawulire ne gagenda gasaasaana.
twalina n'eŋŋoma mu Buganda kale n'amawanga amalala gaalina eŋŋoma naye eŋŋoma mu Buganda yalina enjawulo kangibabuulire olw'amaloboozi agagivangamu ag'enjawulo waabangayo amawulire ag'essanyu mujaguzo bwe yavuganga ng'omulangiro oba omumbejja ow'eŋŋoma azaaliddwa ne bakuba mujaguzo ne bagiwulira abeeyo n'oli agiwulira nga mujaguzo evuze kiki ekyabaddeyo omulangira yazaaliddwa oba ng'akabi kagudde ne bakuba eŋŋoma ggwanga mujje baga ggwanga mujje evuze kiki ekigenda mu maaso nti abanyolo batulumbye eggulire ne litambula oba eŋŋoma ey'okukola emirimu gye bayita saagala agalamidde bulungi bwansi bwe yavuganga amawulire ne gatambula bino byonna mbibabuulira mutegeere obukulu bw'amawulire n'ekifo kye mulimu mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko ensi bwe era olw'ekyo Buganda yali yanjawuloko mu bintu bingi era abajja kuno abagwira abazungu n'abawarabu baalaba obugunjufu obutaali nnyo mu bitundu ebyetooloddewo nsonga y'emu ku zo y'amawulire bwe mba mubale temugimanyi kati mugiyiza era munkubire mu ngalo saagala kusomesa atansiima tuweereza amawulire ga Kabaka amawulire agakwata ku Bwakabaka n'ebikolebwamu omuntu ng'Omuganda abasinga kumwe muli basajja Baganda ne bw'oba toli Muganda naye ng'okulidde mu Buganda omanye ennono zaffe ne kiwawaaza amatu bw'otandika okuwandiika amawulire agatasanyusa nkimanyi mu media amawulire amabi ge gasinga okutunda nti bw'ozaala omwana wo n'omuzaala bulungi nnyo n'oyigamba abantu nazadde mumwe mu media tegaba mawulire ne bw'omuzaala ng'alina okugulu okwokusatu ago gabeera maki mawulire naye tujja basaba ku nsonga z'Obwakabaka tugende mpola bannaffe abamu n'omuwulira nga ateekawo amawulire n'omutwe oguwawaaza kubanga ekyo kinkakatako mukama waffe nkwebazizza nnyo olw'okujja n'obeerawo ku mukolo guno ngenda kuyita mu bimpimpi naye kansooka okwanjulira nga nsaba ffenna tukube mu ngalo nga tweyanjula eri Katikkiro nti ffe tusaka amawulire ttiimu Buganda era tulina omutimbagano gwaffe mukulu omukuku navooyo gwaddukanya be bano ttiimu mu Buganda mwongeremu akalulu tetumuyina kale ne we mutuulako wansi kamala byonna nga nakatuuka mu ofiisi omulimu ogwe nasooka okukola kwe kulaba nga nsisinkana bannamawulire bano okubaako bye twogeramu nga tweggalidde mu bimu bye bansaba mwalimu okutereeza mu nsonga n'ab'ebyokwerinda okulaba nga batusobola okukola omulimu gwabwe mu bulungi owulidde alipoota okuva ku mukulu oyo avunaanyizibwa okuva mu Sol TV ku by'ebyokwerinda omulimu ogwo gutambudde bulungi weewaawo tetukyalina nnyo obukuubagano obwo wakati waabwe n'ab'ebyokwerinda kyokubiri bansaba ebbago lifulumizibwe eri bagatta basobole okuba nga bafuna endangamuntu ze batambula nazo n'okwongera okumanyibwa nga batta omukago n'Obwakabaka ku nsonga eyo Ssaabawolereza anaatera okumaliriza ebbago eryo okusobola okulaba nga baddamu n'okufuna olukiiko olujja omwaka bwe gunaatandika tujja kuba tukola ku nsonga eyo era tusuubira nti ensonga eyo ejja kuba egguse ekirala batusaba empuliziganya ennungi nabo era mu bye twasooka okukola ne ttiimu yange n'omukwanaganya wange oyo omukulu Frobisher Bwanika twatambula ebisaakaate byonna ebyamawulire bye twandise media houses nga byonna ebisinga twabirambula nga tulaba editors abo ne tukkaanya ku nsonga ezaali zibaluma era mukama wange weewaawo tulinako we tutuuse mu bamu be twalaba twatukako ku Spark TV NTV NBS twalaba Channel 44 Point FM nali sobola kutuukayo namuyita buyisi najjeera omuwulidde omulimu gwajja atukolera ssebo nayina ne bannaffe abalala okuli Radio Simba Bukedde Olupapula Bukedde TV era ku nsonga ezimu ezaavaayo mukama wange ezisinga zituuse zikoleddwako ng'okuli eya Bukedde ya mentions tuyina essanyu nti kati Bukedde asoma bulungi nnyo mukama wange webala olutalo olwo mu nsonga endala ze baayogerako kwe kwali entambula yaabwe nga basaba
basobole okuba nga bafuna entambula. Oluusi bwe bajja wano bakaluubirizibwa okugobera baminisita gye baba balaze. Ensonga eyo najanjulira cabinet era mukama wange nsuubira eri mu ddiiro. Ku nsonga eddirira esembayo kwaliko bo kye bayita ensako y'abamawulire oba akabbo kaabwe. Akabbo kaabwe nabasuubiza nti byonna tebijja kutambula lumu, naye tugezezzaako. Waliwo tubayita bamukulu Kanyikaabo, bamukulu manya akijjumbira nnyo ekyensako weeri, naye ntera okubayita ne mbagamba leero waliwo ekituufu, leero tuddeyo nga bwe tubadde, era ne basanyuka ne bagenda banywa akacaayi awo ku media center ne baddayo nga basanyufu. Tubeebaza nnyo nti tulina we tutuuseeko ku nsonga eyo.